Okuva essuula 4. Musa n'addamu n'ayogera nti naye laba tebalinzikiriza so tebaliwulira ddoboozi lyange, kubanga balyogera nti Mukama teyakulabikira. Mukama n'amugamba nti kiki ekiri mu mukono gwo? N'ayogera nti muggo. N'ayogera nti gusuule wansi, n'agusuula wansi ne gufuuka omusota. Musa n'adduka mu maaso gaagwo. Mukama n'agamba Musa nti golola omukono gwo ogukwate akawuuwo. N'agalola omukono gwe n'agukwata ne gufuuka omuggo mu mukono gwe. Balyoke bakkirize nti Mukama Katonda wa bajjajja baabwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo nti akulabikidde. Mukama n'amugamba nate nti teeka omukono gwo mu kifuba kyo. N'ateeka omukono gwe mu kifuba kye. Bwe yaguggyaamu laba omukono gwe nga gulina ebigenge ng'omuzira. N'ayogera nti guzza omukono gwo mu kifuba kyo. N'aguzza omukono gwe mu kifuba kye. Bwe yaguggya mu kifuba kye laba nga gufuuse ng'omubiri gwonna. Olw'omunaana awo olutuuka bwe batalikukkiriza era bwe bataliwulira ddoboozi lya kabonero ak'olubereberye, balikkiriza eddoboozi ery'akabonero akookubiri. Awo batalikkiriza bubonero buno bw'omubiri era bwe bataliwulira ddoboozi lyo, olisena ku mazzi g'omugga n'ofuka ku lukalu. Amazzi galisena mu mugga, g'olisena mu mugga galifuuka omusaayi ku lukalu. Musa n'agamba Mukama nti ayi Mukama, nze siri muntu wa bigambo okuva ddi na ddi, newankubadde okuva olw'oyogedde n'omuddu wo, kubanga soogera mangu n'olulimi lwange luzito. Mukama n'amugamba nti ani eyakola akamwa k'omuntu? Oba ani akola kasiru, oba omuzibe w'amatu, oba atunula, oba muzibe w'amaaso? Si nze Mukama? Kale kaakano genda, nange ndibeera wamu n'akamwa ko. Ndikuyigiriza by'oliyogera. N'ayogera nti ayi Mukama, tuma nno nkwegayiridde mukono gw'oyo gw'oyagala okutuma. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuukira Musa. N'ayogera nti Alooni Omuleevi muganda we taliiwo? Manyi nti ayinza okwogera obulungi era laba ajja okusisinkana. Bw'alikulaba alisanyuka mu mutima gwe. Naawe olimugamba era oliteeka ebigambo mu kamwa ke. Nange ndibeera wamu n'akamwa ko n'akamwa ke. Ndibayigiriza bye mulikola. 16. Naye alibeera mutegeeza we eri abantu. Awo alikubeerera kamwa, naawe olimubeerera nga Katonda. Naawe olitwala omuggo guno mu mukono gwo gw'olikoza obubonero. Musa n'agenda n'addayo eri Yesero mukoddomi we. N'amugamba nti ka ŋŋende nkwegayiridde zireyo eri baganda bange abali mu Misiri, labe nga bakyali balamu. Yesero n'agamba Musa nti genda n'emirembe. 19. Mukama n'agamba Musa mu Midiyaani nti genda oddeyo mu Misiri, kubanga abantu bonna abaali bakunoonya obulamu bwo bafudde. Musa n'atwala mukazi we n'abaana be n'abeebagaza ku ndogoyi n'addayo mu nsi y'e Misiri. Musa n'atwala omuggo gwa Mukama mu mukono gwe. Mukama n'agamba Musa nti bw'oliddayo mu Misiri tolemanga kukola mu maaso ga Falaawo amagero gonna ge nteese mu mukono gwo. Naye ndikakanyaza omutima gwe, talibaleka abantu okugenda. Naawe oligamba Falaawo nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti Isirayiri ye mwana wange omubereberye wange. Nange nkugambye nti leka omwana wange ampeereze, naawe ogaanye okumuleka. Laba nditta omwana wo omubereberye wo. Awo bwe baali nga bakyali mu kkubo mu kisulo, Mukama n'amusisinkana n'ayagala okumutta. Awo Zipola n'atwala ejjinja ery'obwogi n'asalako ekikuta ky'omwana we.
n'akisuula ku bigere bye n'ayogera nti, oli baze wa musaayi era omwami w'obugole bw'omusaayi. 26 n'amuleka n'alyogera nti, oli baze wa musaayi olw'okukomolebwa saayika lw'okukomola. 27 Mukama n'agamba Alooni nti, genda mu ddungu omusisinkane Musa. N'agenda n'amulaba ku lusozi lwa Katonda n'amunywegera. Musa n'amugamba Alooni ebigambo byonna ebya Mukama bye yamutuma n'obubonero bwonna bwe yamulagira. Musa ne Alooni ne bagenda ne bakuŋŋaanya abakadde bonna ab'abaana ba Isirayiri. Alooni n'ayogera ebigambo byonna Mukama bye yamugamba Musa. N'akola obubonero mu maaso g'abantu 31. Abantu ne bakkiriza bwe baawulira nti Mukama yabajjira abaana ba Isirayiri n'alaba okubonaabona kwabwe, ne bavuunama emitwe gyabwe ne basinza.